awo ne motoka Opa Farm yasooka kuvuga Mary yamuyira wa mubiri ssebo kiki otegeeza mu ekyo kyengamba nti Mary yayira Opa Farm mubiri motoka Opa yasooka okugula yamwongezaako kale ka sente akasinga obungi Mary yayongera ssente ku motoka ya Opa Farm yasooka okugula yikosa Mary yayina ewuwe naye nga Opa akola ki ajjayo katuko yabasinkana ndowooza okitegedde nga Opa akyazizza ng'akyazizza oyo omukazi w'egambye Westappe era Kivola yafa nnyo amugyeyo eyo wansi yewala oyo omuwala ani ajjayo ani Mary yajjawo Opa Farm gye yali asula nga akoyo olaba ekinyalwanda ekimukyalira kuba kyasalanko nnyo kuba muna abakazi nga babayagala sita ne balwana saazi naye oli asobola okudda bose bayombanga nabaŋŋamba Mary ampabira nga Opa munne mukwano gwe wakola bwati ne bayita bakazi biki mu nnyumba namukutte n'ono ne mugamba neeguma ibaawo ebyo juka bbaawo sita amuzaamuko ku maanyi nga omanyi naye bino byokwawukana ate tutuuka ku ekyo bade Suna Ben ennaku zino gwadde beeyagala naye mbaye sikimanyiiko ekyo ekyekanze bekanze ku media wamawulire ne nga ayi nambwayi yagenda ddi wa Suna Ben kati Mary yekyeka yalaba nga asse nnyo omuggwa Opa Farm nga bwe kimu akikoze ng'omanyi nawe omuntu omukoledde bwe kimu abeerewo nti muntu wange naye ng'olaba omala biseera okitegedde katamuwa budde bumala ndowooza kubanze baava eno abange yabatandise okukola ki obutakwatagana bulungi sikamuguwa abaana awooza nti nno batunaava eno tunda kusala maloodi kinakyukamukko n'amukyusa eno badda kusala maloodi abakazi bajjaawo bangi nnyo nga baagala Opa ate nga omusajja abika bulungi laga mafini akuba dansolo oli yennyini wakabi yakuba aye tomunenya Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala bitanda bino ebitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire ku simu namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo jango lambule jango gule gweni naye Dan Male yali ko neighbor wa Opa Farm ne Mary Nambwayo ne n'abalala bonna be mwali nabo mu kikomera si wekiri so obulamu bulungi taata bweyagala bitambula bwebityo tubigattagatta nga wamanyi naawe tubigatta byakugatta ennaku zomunaawe osuula olina bigatta nga bikuleka wotambula nabyo ng'osigalira bwe bulamu bwe tutambuliramu kale tukyali mu mboozi za Mary Nambwayo Suna Ben kati Opa Farm yayingiddewo tukyazigattagatta wano ne wali manyi abamu temukyalina interest mu kuzuulya abalala mukyalina interest y'amaanyi nnyo so Dan Male ono naye ebigambo byo bisaana okuwulirwa mu kaseera kano nti olwaleero tubadde tujja tuwulira bali bekikwatirako ddala buli omu asobola otuwa kyayagala naye kati waliwo Dan Male eyaliwaawo mu kifaananyi nga yasobola otuwulira biki bye yalabanga si wekiri mu kaseera akwe nkitegeera muganda Opa Farm omumanyi iyo muganda wange tuvudde wala nnyo ate nafuuka Opa Farm bakyamuyita munayu operator munayu ng'akyayimba zino ennyimba ez'okuyimbamu obuyimbi atakubaraga ebiseera ebyo awo nagendako Magic Town wabafana awo nebakola Capital Music ne Gwinda Disal bamuyitanga Moshima Vocal by then naye official promoter waabwe ebiseera ebyo sijja kukulimba era nga tubeerawo ku dduuka lyange bamanyiwo ku Kikenyana maawo tubeera ffenna awo Capital Music ba Sunday Music awo abavudde wa Bafana manager Juma wali omumanyi Juma mujjukira Juma Capital squad eyo Capital Music twali tulesa amaanyi nga abaana abo boy bakuba Juma yampanga ne ku ssente Juma yagaba ssente Juma tali musajja mubi ne munnaye naku zino bayabulira wasimanyi Juma waddawa woba otulaba Juma bambi tuweereze ka message enamba yange weri wansi awo Juma emusajja mulungi nnyo so watambula ne Opa Farm mu biseera ebyo nange bwentandikira okubalaba awo mu maaso kawo nga batandise okupromotinga music Mary Nambwayo yajja atya mu kifaananyi olwo amufuna atya
Mmerina mbwayo munne muntu we bavudde wala kuba nange nali ndi awo opa oyo munne oyo yanjagala nnyo nangamba boyi wange nya tufune ennyumba mwana tufune kikombe nga tubeera ffenna tubeere banneiba ne mugamba nalina wensula awo ekabo waawo najja nakumbya awo nga ku stera zone ananga ne boyi wange mwana ndiko oli promota wange ate oli mukwano gwange nnyo ninga nya tufune kikombe nga tubeera nga tusa ffenna mugamba tukigezeeko bulali tufukola operations z'ennyumba muganda wange omwo namasubo omwo tunonye ennyumba twafuna ennyumba wa smart awo mwaga smart omumanyi smart nanyini sowani FC omupiira smart twafuna smart obed smart tufunawo ennyumba awo nga zerinanaganye yange esooka wano yopa fambo wano eno tufuna chance nnyo nga tusanyuka nnyo zasula ennyumba ezo tugenda opa fambo nga otanafuna Mary Nambwayo yaliyo naye nga magezi nga omanyi naawe alina gye yali naye nga tanamuleeta awo yakyemmanyi kyeka n'akasente bakwasaganya awo ofuna ennyumba eyo nga kuliko ne za Mary bwe nsuubira kale nga nze ku ndowooza yange kuba Mary yemala naye nayingirawo era naye nga ajja buzimula lumu ajja n'agenda naye nga nze nalina owange nalina omukazi wamitanga Pretty Mbabazi ebiseera ebyo mukazi oyo nga mukazi wange anyaga nnyo tubeera ffenna kati opa fambo ebiseera ebyo munnaye nga omanyi naawe awo bayingidde mu Capital Music basika bakola olimba bavula bafaana ne Manager Roger ne Sunday Music ne Juma kati bakola Capital Music bakola olimba oyita akagaali ne Spice Diana kajukya Manager Juma Manager Roger mu kuva bafana yajja n'abaana abo ninga agawo omuyimbi omunene gwabagattako kati abanasuka mu Palaso kati Palaso olimba bakola abaliyita Nsangaayo kati Nsangaayo yali mulungi nnyo nga Palaso mwali tetugera mu shootinga video ku aya ekawempe katwa gundi nayingirawo ani Palaso Palaso nasawa amateeka onaga banna olimba luno tunadimba kusenga siriwo soza kola tunes ndate mukwatako ge mateeka yabawa loja nati yawo naga otaja soboka ono shootinga video tujja mu gundi verse yani ya Palaso video negwa mbe ntuluta kati awo opa fambo mwana gwa Spice yamondika kunyimba nga mwandika ebiseera Spice yano nga mwandika kubuyimba ati opa nawo nyigawo Spice wani wa Roger naga manager tukwena nani Spice ono simukaze mubi mulungi wajuka ebiseera Spice yakoze mu kochi nga alwanye obuyimba we buli awo nenga tanabotola bulungi awo nga komba konsanula omanyi nawe era ngali ne fizo kati wajja munnaye bakola kagaali awo mpa munvugemu mu kagaaliko gaali ne kakuba kati wagira awo opana nga blood ina tunji twatadde muganda wange ey'amaanyi eyo batya nampulizamu ku ssimu namuga blood kituufu limba bakabi batya nnyo nga bonna abandaza balese ttiimu wa Capital Music abalaga nti ono kyali wange manya promota wange mbadde nkolanga naye muli mu mbeera abo nange negata ku ttiimu kati awo nga Mary naye waali awo magezi naye nga mate si wa kamera nga tanajja mu byamawulire kati wagira awo opana nga mwana mukazi wange wati ne bwati muga mukazi amundaga ndika Mary si mukazi wa masapesape nnyo tiyeja akaja kanyonga bala masequeen nyambala biki nera ebiseera ya joininze amawulire mu biseera ebyo ndowooza ya joininze kubanga era omuntu wa Maria ngera bakawboy babeera kajuki ate kati opa fambo ebiseera byakubye era nga batya nnyo ala sokola ki etambudde kati abakazi abo bayayana abalala awo bamuvuga mu speed nga wafunayo ku bikazi ebirala bibayo tebisabula Mary wali wano naye nga afunayo kuba n'abajja bayayana ate baagala nnyo abakubaraga wadde n'abagonza amaloboozi babaaga kati awo opanga nanga blood nkoze ntya mwana nga wamaanyi nnyo opanga mwana nange kenyini nasola boy wange akyuse bwe kimu kikyuse nga si oli opa wange mbadde mmanyi boy wange yali munayo opaleta bakyusiza bwe kimu yenye bamanyi abamwadde mapya akawunti ezo nazikyuse opa fambo Capital Music ngeresa amaanyi jaleta amaanyi era batukola bubi kati Mary bami ne nabebe aganye opanaga sija kola kizija kuzikiza njobene musajja wange yabimanyako nti abawala batandise okulumba opa fambo of course nabo bokyabera sajja obudde bwe yakuwanga takyabukuwa okitegedde ebitu bikyuseemukko kati opo bayagamba kinambwayi ng'omanyi naawe n'amulira mukkawo n'amugamba abakyuseemu location tukyuse ennyumba nga level erinnyemukko kuba tusoma mu nyumba mitwalo
yali 25 yali single omulenga nungi self content nga nungi single kwa 25 eba nungi yali nungi eza alingazi nali nda boy wananga mwana ndakyo samu ku kifo boy wange nakagende Salama Road yaba ine mmeri oyo nafuna nyumba nakati mandi awo sanga mpuli obuvungano opa busanga mmeri wangamba lindako wali Opa Fambo nga atambuza career ye Mary yali mukyala we nga ye rolo ye oba yali ku management oba yali wa mawulire we andi kati kubadda kyomanya Mary oyo bavude bane Opa ngana je ninga mawulire eba je ninga mawulire nafuke daya muntu wennyo kati ekibanga kibina tiyali ku management yasi muntu wabai nenga ate muna mawulire kitegedde ebegatta wamu nga pushinga n'endongo ye ebegatta wamu Mary kufadda mane mukazi njetenkanya era nga omanya omukazi ate nga yagala bbawe ngo sente yabamu nabo butontono obuso okusolvinga obusonga songa ngo omanyi nawe era bavubuka bino funa okakulya bichi vibe oyimanyi babayimbi vibe ebyo bichi sibi ne yamane yatuka kisera kuba njukira one motoka Opa Fambo yasuka kuvuga Mary yamuyira wa mubiri sebo kicho otegeeza mu ekyo kingamba nti Mary yayira Opa Fambo mubiri motoka Opa yasuka ogula yamongeza okali ka sente akasinga obungi Mary yayongera sente ku motoka ya Opa Fambo yasoko gula ikosa kosa njukira kwa ejita kuduka nanga blood funye tambula nandi ambyo nanga bitambudde nkitegeera yagamba byali bitya yandira munanga mune muchabange nyongeza oka sente nga muchala kinanga amune Mary nesanyuka nnyo kwa Mary yimo mind muchala webisere kwa Mary yabyanga mukwano muchala wanga ne bafuka ba mukwano wabuttewa wabulaza loni oyo ambeko ne mawulirawo omukyala wange gwe nalina Pretty Mbabazi bafusaba mukwano ne omanye byabakyalira bamali babukane mukazi wange bayokana mukko ate bone basiga abakyali ba mukwana abakazi kuva ddanga Mary asabire wa Roni brother Roni brother Roni nga jasabira ko byoyogera byamabega ko ali ate kati mbadde mmanyiwa aliyo kati kuvadda nga asabira brother Roni kyakiye jasabira so yatwalayo ne mukyalawo yamutwalayo ko ne mukyala wange maana yebuusa inaga waye Mary yayine uwe nenga Opa akola ki ajjayo katuko yabasinkana ndowooza okitegedde nga Opa akyazizza nga akyazizza oyo mukazi w'egambye wesappe era kivola yafuba nnyo amugyeyo eyo wansi ewala oyo omuwala ani ajjayo ani Mary yajjawo Opa Fambo gye yali asula nga akoyo olaba ekinyalwanda ekimukyalira kuba kyasalanko nnyo kuba muna abakazi nga babayagala sita ne balwana saazi naye oli asobola okudda kati okusala amagezi yagala amugyeyo amutwaye wamwagala babiranga muvuyo bose bayombanga bose nabangamba Mary ampabira nga Opa mune mukwano gwe wakola bwati ne bayita basa bakazi biki nyumba namukute nono ne mugamba neguma ibawe ebyo duka bawo sita amuzamu kumanyi nga omanyi nebino yokwa kwa natutuka kwekyo bade suna Ben enakuza gwa debe yagana yi mbese kimanyi ekyo ekyekanga bekanze ku media wabuli nga yi ayina ambwayi yagenda wasuna Ben asuna Ben yakwatagana naye wano oluvanyuma wano nenga tutunulira ebimu ku byabakyankalanya agagobyo wamanya biki ebyasinga okukyankalanya abaagalana ababiri abatandikidde wansi eri nga batandise osituka kimanyi Opa Fambo yakubamu kawe nnyo nga bwegenda nti abakyala babayiraba ofuka sita abakazi babayo munne abakulaba kamera zibazikulaba nnyo ajuka nambwa isi mukazi wa meja ako sisiye queen nnyo ntoba yesijeje aje obuntu biki juka omuntu oba sita eno bawe n'omukazi walinga alina mu style atakulabisa nnyo kati Opa cheka alinamu buse queen oba bamufata nnyo alina mbwa alekera bana atabiwa budde natabigumyekira agamba wayi musajja ono kankole ki kamwesonyiwe bwe nsubira kuba yamwagadde nnyo bambi yamukolera ebintu bingi nnyo munne Mary oyo ngayaga nnyo Opa yamuteekamu nnyo sente yamuteekamu kasente byaddala yamuteekamu kasente ate olusi tuyinza okwogera ku sente gwe biki ebiraga nti omuwala ateeka mu muntu sente gwe byoyinza olulabako awo nkugambye emmotoka yasooka yamwongezaako kasente kitegedde kuba omuntu munne wayagadde omuntu oyo soomuyirawo mubiri si bwe kiri nomanya nti muli muntu ogwo mukolya bamute osobola kikola ekyo abakazi munnaye gye bali abalina emitima emirungi amanya nti obba wange yetaaga kino kakimukolere kati tebazaalayo mwana tebazaalayo mwana Opa Fambo
ne Mary Nambwayo bayinza okuba nga bamaze ebbanga ki nga baawukanye Opa Fambo badde mulabanga naye nga kale simubuuza ate Mary ate Mary nange bamusanga osibadde musanga ebuze video shoot tugenda bayimbye eno shooting a video najja mu amawulire bikinga omanyi nawe emirimu gye naye nga nange simubuuza ate munne Opa muli biki nga sina budde Opa Fambo simubuuza ate munne Mary muli biki ne Mary nga buli mulaba mu ngeri ye ku Salama Road gwenge yali akolagana Opa Fambo waddayo okumanya engeri obulamu gye butambulamu Salama Road kati Opa juka yajjanga usinga nsala account myamyamu nenga ndaga nti amaanyi mangi nga omanyi nawe ndaba kimumo kikyuse bitambula oba yava wano ngera bitanse kola ki otambula naye ndabanga ya mutufu ate nga wakamala ku TV buki nange pushinga ekintu kitambula nabadda ku Salama Road eyo naye kwanti munnaye era ebiseera muno tofuka star kati ebintu bikyuka nnyo n'omukazi ono abadde oyagala osofuna ate abaala bajja mu amusingako naye nga ate bambi Mary ono era aganye Opa Fambo kuba amuyiranga nnyo omubiri yamukolanga ebintu bingi nnyo era osoboli awo shopping bikinga amuyirawo kasente mu shopping amuyirawo Mary munne omukazi omuntu gwabayagala yenna amukolera ebintu kyomanya kyemmanyiko omukazi oyo wayagala babboyi wange yamwagala nnyo kwa munne boyi wange yakuba tune nayo ayi tune jake soita muntu asinga ku Nambwayo kyendowooza nganza bakazi bajjaawo bangi nnyo nga baga Opa ate nga musajja abika bulungi laga mafini akuba dance oli yennyini wakabi yakuba ayi tomunenya so ono abakyala bano be yafuna basigala nga bamukayanya oba yatuuka n'akivaako Mary kati Mary yekyeka yabanga asenyo omugwa ne Opa Fambo nga bukimu akikoze nga omanyi nawe omuntu omukoledde bwe kimu abeerewo muntu wange naye ng'olaba omala biseera okitegedde katamuwa budde bumala ndowooza kubanze bava nabange era batandise okukola kyo butakwatagana bulungi sikamuguwa oba nawooza nti nno batunava eno tunda ku Salama Road kinakyukamukko n'amukyuse ne badda ku Salama Road ne badde so ebyokwawukana byo wabimanyako ebyokwawukana kwabwe sabimanyako naye nga kyensuubira nganze nga bwe nkugambye nti nno Opa yali akubye ate nga alina bangi abamusumbuwa kyalika omukazi yagamba waayi kankole ki kankite bwe nsuubira nganze naye nga Opa ye mukazi yali amwagala nnyo Nambwayo yayagala nnyo Opa Fambo kuba bwe kimu yakikolanga bwe tutunuulira kubiriwo kati essaawa eno gwe nga woolaba Mary Suna Ben ebigenda mu maaso kiki oyinza okwogera ku bye wakawulira kati bempulira munnaye manyi Suna Ben ono kale Suna Ben yega musajja ne yava eri Munnamasaka yajja n'endongo y'ekinyaanyaanya eyo naye tiyali bulungi okitegedde akapiikinga aye jjukira Suna Ben yajja kubukedde ate nga ne Nambwayo yakola ki yakolera kati ensuubya Nambwayo beeyagala ne Suna Ben nga ne Suna Ben tanakuba nnyo ate nga Nambwayo jjukira omuntu gwabayagadde amuyirawo mubiri kati amanyi Nambwayo oyo esanye etafaali ku lugendo lwa Suna Ben otuuka wano waali era kimanyi ebyennyumba byempulira mu nnyumba simanyi biki era Nambwayo kimanyi alinako etafaali ddene nnyo ly'amaanyi yassa ku nnyumba eyo lwaki olowoozawo otyo anti kuva dda mmanyi Nambwayo wange omukadde nga ayagala Opa Fambo byeyakoleranga Opa Fambo kyali wange kati ne Suna Ben abasobola bikola ki bimukolera bwe ziba ssente ateekayo mumanyi aba ayagadde omuntu aba ayagala bya ddala olowooza Mary Nambwayo asobola okugattika abasajja kuba waliwo eddoboozi eribaddewo nti Mary yagattika Opa Fambo ne Suna Ben ekyo kiraba simanyiko emize sigimanyiko nga sikisuubira kimanyi oba ayagala omuntu abeera atya abeera omu kuba kyemmanyi Opa Fambo yekali amufiisiza nga amulese amwesonyiye nadda ku Suna Ben naye sikimanyiko mawulire naye nga kyemmanyi ye Mary aba ayagala omuntu aba ayagala era ebyennyumba biki kyemmanyi Mary alinako etafaali ate nga yasingako etafaali eddene Mary alina okuba nga yasinga otekamu ekingi yakuba Suna Ben nga naye kati bwe yafuuka site nnyo n'akuba ennyo eka naye yafunayo abakazi abalala abakola ki abasinga ono nga bwegambye nti oli Mary si mukazi nyo wakwejakajakala biki make-up biki kwebyabyula ambala mpale biki okitegedde akuba kintu kye freestyle wafulumye bw'atyo wafaanana naye nga ate mukazi mufunya abamu n'akasente ke tetazabika kasente Mary oyo omusanga awo si ategeka nti omukazi abamu ne ssente
Nenga ate abanazo. Abanazo. Kajuke abavuka abamu kati ngafa abamasape bicha abazi kamera biki. Kati baya kuba n'omukazi nga mboko fire biki yetuninze enjala biki zineza abase queen biki ebyo. Kachaka nesuna bena bya banaga mukazi bana asabwe ateke waka. Nganda bakibulamu style biki. Sawe nalaba tekigwa. Atenda ba sente kati nafunamu. Nagala atamu echangire ko atenga munnaye n'omukazi nayi n'omusayi. Yabayi nokana ko abamutofu. Nenga wawulira nti Mary kati ya moving on Wasuna Ben wali gwenga mukwano gwa Opafambo osobola okukikkiriza ti mukyala yamala n'aba n'abire engalo n'abata nze okusinza munnaye Opa ngejja muyisangamu kinali nkisuubira okubata otuta tekyakwewuunyisa sakyewuunya nnyo kubanza Opa yayi mbyannuma nga boy wange ono mwana kazi nga tuyidde bonyo mubi bakitasiima bakitaguma n'omukazi ono mayi munne tunyanya osi ku future ero bibaawo otunyanga nnyo mu maaso gama mukazi wange ono ambeerawo kyona kino kangume okinava wano tunyina okuda ku step bweti okitegedde naye oyagala yabana basule bakazi bangi basule nga tebalinamu ssente ambasoma nnyo nga musanvu nga basule wala nnyo naye nga bajja mu ndongola nga wakabi akakasa naye nga talina future kati naba tumalya ebiseera munnaye naye oba ne mukazi ngo amukwatagana ate sikale nga kuva abasajja osobola nyanga step zo mu magezi naye tokimulaga ate okitegedde kuba yaba wanjawulo aba special naye Opafambo munnaye kyeka kyali kyamulema okukontrolinga ekintu ekyo ate nga nambwa naye munnaye mukazi alina omusaayi ng'omuntu ng'ayagala muntu amutegeera. Waliwo eyaŋŋambye ku ssimu bino bitukola emboozi n'aŋŋamba nti Opafambo yagezangako okudda n'ewa Nambwayi paka leero andi kati awo Opa ennaku zino addiridemu okukosija boyi wange naye ennaku zino ekoze eki eddiriddemu kale Nambwayi yakolanga bingi kujuka munamawulire nga ne bapresenta banne abagaba ne bba wange biki nga atekawo nnyo omubiri muzanye mu music wa bba wange video shoot yakisawo kasente kano okitegedde ng'abikola naye kati saawa zino munnaye ononya omuntu ngoyo nga saawa zino tomulaba ng'olina okuddamu ate ofuate nga tekyasoboka nga akulekawo gemaanyi gateekawo ago olina ebigambo bya Opafambo bye wawuliddeko leetire Opafambo nabyo nawulidde ku social media awo nga mpulira yandagamba Mary yamujja simaye mu kyalo yamujja eruweero ate biwulira awo yamujja eruweero basomako bonna omwana bamwitanganya omuwala oyo kale naye yalaganya yali mukazi Opa naye oba mulabidde erinnya kajuka Mary kyemmanya kale yawadde Opafambo sente zipangisa ennyumba eyo ate nga oli omuwala bwegambye oli yalinamu esappe nga mulungi mukazi mulungi munyalwanda nga wakabi kati nga Opa Mary yalina ewuwe naye nga Opa akola ki yajjayo kati ko yabasinkana ndowooza okitegedde nga Opa akyazizza oyo omukazi wegambye wesappe era kivula yafuba nnyo amugjeyo eyo wansi yewala oyo omuwala ani ajjayo ani Mary yajjawo Opafambo gye yali asula nga akoyo olaba ekinyalwanda ekimukyalira kuba kyasalanko nnyo kuba muna abakazi nga bayagala sita nebalwana saazi naye oli asobola okudda kati okusala amagezi yagala amugjeyo amutwale wamwagala. Okay, so far awo we tuli ku mboozi nga bwe zikyayimiridde side ne side tugezaako kubanga tuleeta abantu abamatalinga mu nsonga eno nga weekyali. Dan Male yali neighbor wa Opafambo abaddewo mu bulamu bwa Mary Nambwayo ne Opafambo ate era abadde music promoter wa Capital Music paka we baawukanye olwaleero oba paka we baayawukana that is Green Daddy ne Opafambo. Mu kino kitegeeza ne Green Daddy oyo alina kyasobola otugamba naye simanyi batujja kutuukayo eyo onfuna bulungi naye nga wano we tukyali tulina version ya Opafambo tulina version ya Mary Nambwayo tulinda version ya Suna Ben tukyawulirira mu maloboozi gaba ataddeyo limu abiri ate nga wetwongera n'okufuna phone calls ez'enjawulo mu nsonga tufuna amasimu mangi nga wokiwulira so byonna byonna tukyayongera okuba nga tubigattagatta tulabe ate ani yaani mu nsonga eno wabanga Mary Nambwayo agamba tinezimba ne musajja wange Suna Ben gwe Dan Male ogamba nti kisoboka nnyo kuba Mary Nambwayo mumanyi si bana bakyala basse queen abajja obuzi nga sanze
biwedde alina mbu ayolawo era embeera si mukyala nti oba olinamu kasenteko bosoga nti nga tuba tumanyi embeera ze nga omenoga nti omwakiremu mwagala okitegedde era n'omwagalako ng'omanyi nti wawo kyakumalira kati nambu ayo kyemmanyi yawonya omubiri kusuna Ben bwe kyolaba ekyo kikibwa nkimanyi sikyakulaba bulabi kuba nambu ayi mumanyi Mary mumanyi omuntu gwayagala munne amuyira omubiri kati tukole bwe tuti bubaka ki bw'oyinza okuwa Opafambe essaawa eno Opafambe okyali wange yasa obubaka bwe muwa abanga asofuna chance saazo Mary baddawo kati Mary kimanyi suna Ben Mary kabakitadde nga kyolowooza nganze kuba bendaba bindaba ku mawulire saazo mu social media bwensuubira nti bakitadde ate nga Mary yayaganya Opafambe oyo anti omu ayinza okukwata kyali kirasi ya munne ngani ate kyali kirasi ya munne omu ku bo gwolowooza ngani Opafambe Mary omu ku bo kati kyosaba kiyinza obutasoboka nti kyemmanyi omukyala yayagala nnyo omusajja omukazi wabanga saazo alinamu kirasi ye asooka okuddamu n'ayagala bbaawe naye natijjukira eri yazaalayo omwana tugenda kwegejinga ephone call ey'omuntu gwe tutagenda bagamba naye mufune just ekigambo kimu bibiri ku ki ekyayinza okuba nga ayogera ku Opa Nambwayo ofuna bulungi awo we tuli kakati olw'embeera y'obudde nga yemugira babifaanana tugenda kubanga either we switch somewhere we get right oba seekyo tugenda kubanga tukomaawo tujja kuddamu tugatte ensonga endala nnyingi nga tulina Dan Male Dan Male ono alina n'emboozi y'omwana wa DJ Michael King Michael kuba badde awangaala naye onfuna bulungi so tone simanyi oba okyatulaba okay otyo tukyafaananye kale so kompitiremuko katono ki ekyatuuka ku Eric okuba nti bambi yava mu bulamu bw'ensi eno embeera yali etyawo Eric oyo munnaye omwana opuya bannaye iwanfunyala kawa ne kambireke munne kaneegumye ko omwana oyo munnaye ne bazadde bayiba kali yadde mukwano gwange nnyo oba myaka oba ng'emmeka yamala senior for soma omwana oyo Shidi Style yamuleetera juka Shidi Style aliko mu dance okuba Michael kati omwana oyo najja nga munnaye ng'oma ina Shidi namukwatako juka nange ebiseera nkwana Shidi Style nga ze manager we ze promoter we eto akwako ne concert ai concert wa mitande eyo asho yakwata nnyo kati Shidi Style avaye wafenya na meyo yafuna manager wamuyita Musia management nga tamaze okuba show ya ai kati omwana nanga wa Shidi Style bekingo mai tanfa konyo bikigati omwana asigana nange tubeera naye mu mbeera magezi ngoma ina tubeera fenna tubeera awo nga tanta bwenzi ya tutambula fenna mu ndongo atawajja munne omwana ennaku ezo era memories zange nyingi nnyo nga nakulaza ebifaananyi n'ogenda kuyaza Facebook omwana oyo mbadde nsubanga naye bwe wamu nga muze mama we yangamba waayo munne Eric yafuuka munne Uganda watemwetabe kina mukolekera wuuyo naye bwe watuuka abantu abanjulya nti taata wange ampita nga taata mayye buli mwamu taata abadde nga kodi ye bambi Eric oyo bambi kwegamba industry bataata be ate abatalimba nga talimba kati munnaye munaku ezo twali tuli awo kati bawo show no Happy Boys ya Busega waliyo anniversary kajukira hada akolyangayo nnyo ne Nalisi promoter nga balina comedy show buli wa kuna olusi ne kugundi Vox babirawo lwa kusatu kati anniversary ya myaka 6 aba Happy Boys ya Busega ngajja bada akolyanga ne Nalisi eyo nga akolyayo nnyo yagenda Busega mandi awo nga nkubye simu sawa zalinga mu 6 7 nanga tato lirudda wani mugandi wano kusteera mandi awo nga nsalako tiyalwayo munnaye Busega ate waliyo anniversary namanya yakesa bavera usanga 12 11 tiyalwayo mbandi awo eki nga nsazeeko nga nsanga kusteera awo atufuna kuba okulya awo agenda tufuna kuba okulya awo ku dduuka awo tufuna chips ajuka we bala jitadde breakers eri awo ku steera ekwata nnyo ku Friday tuyingira ebbaala atunyumirwa sanga mikwano gyange tugwide bbiya tugwide bbiya kati zayinga saa 11 mu kitundu nga mataata nankikubye nnyo mpuli yankoze eki kanzize waka baya bujjo baŋŋamba lero tumaze vibinga mu kaawo bafunamo ngamba waayi angene nkola ekimpumulemu mba ndi awo ampadde aga nsebudde
mandi awo ngaba MC ngaba kumuzinda nga Dan Male Eric bamukonye nga MC agamba basi kana bapita abantu abo kale mu kusooka ngamba na Dan Male Eric bamukonye kali mandi awo MC ngamba wa Dan Male mta MC Antidote ngamba Dan Male mwana wa chali bamukonye ngamba Michael mchali wange ngamba Eric ate chichi ndoza mone bya kusaga bajirawo nga mfuma abweru nga Eric yajufu yadda nga mukonye byaddala nga tuswa Eric batumutwa mu ddwaliro eddwaliro abo babita Mirembe era ku stay awo Mirembe hospital Eric tumuteka mu ddwaliro nga mpita dokita awo nga dokita jangu amwata amusako first aid afuna empiso nga amusako eddagala awo site eddagala mune yali wandika ku lugundi ku papula awo nakola nga nkuya mama wa Eric enkube zaabwe naso tonya nkuya Michael ngatakwata kati nakola Michael ne mweza voice note yanya mama omwana akola kinajja mama omwana yajja mama omwana abirawo abya namaswada bya n'omwana yabadde Eric abadde ne mama we yali abadde ne mama nga tata abalaba ko bulabi tata nga mulaba ntwe meeting ofse mu ndonge mu show n'obudda busa wabafunye obudde ngera mukubye simu nakola nabirako naye pozi bali bayawula ne mama bali bayawukana mune mama omwana nga ajja kati nga mugamba ne mami Eric unanga madanso ko mbuli yali mu mbera ki Eric ntya n'okuyingira mugamba mitofaayo jangu olabe mama nga ajja kati nga Eric munaye nga kyassa asabu ninga tayogera tumujja mawe ngoye samujja mu jacket mama yajja n'engoye tumambaza engoye endala kati ngo musawo atugamba izo terera ajuka eti yafuna nnyo biwundu ku mutwe yafuna ekiwundu wane eno mwana ku mukono tubeera awo mami ne mugaba maatu mongereyo ko nanga tuendemo katono tulabe ajuka nange sawa zigamba 12 kitundu zigamba sawa emu nange bikoye munnyuka nade nyo demo kinga kawera ko ngoma vibe mami ne mugana bagamba mami ene mpumule mukko onzikiriza ene mpumule mukko nda koma okedda nanga badani genda omule mutwale buzibu munenga ngena mpumula mukko kali sawa zawo inga sawa 3 macha era ngawe nagumu kama tumuli ne koma owa kudwaliro nanga mami omusawo mulwadde yasuza atya nanga wadde wuyo nanga Eric ajawo kali nga yitsa kyusa bate kitanda ninga tayogerera ngawuli obulumi mimi nangamba kyabika ajja kuda mu kya kuda mu mbera zannomo kisegereka nga omanyi nawe nga bangamba mami abine abera nsubi nangamba nje dafu nnyo gundi ku mutwe ayinza okuba takudde ngwe agenda ddawo nanga mami oli serious nangamba dan tuine mukko nanga bali kati nkulaba tuludde mu buliri badde bakagenda saaza nto kumyewo nanga mune mami waladde nga muganda ba mutimo kimanyi Eric sinza kubeera nange nenkola kine nguma sinza kwebaka omutima baguli eno wa Eric temuna bagira nanga bagenda bumule mukero ja kudda tibanya genda ena program bwanga o DJ ina show Masaka eyo nayantumye engoye zinga yapade sente ekirecho kinakola ngera mu town angena leta engoye zo DJ nazimutwalira ati ngangenda bakanga mpumulamu tumukumulamu sawa nazuka na late nnyo sawa za kiro mbandi yao nzija nkomawo mu ddwaliro netugenda kuseera awo tubangamba bwa inga kitalo nanga kitalo kyaki nga kitalo ky'omwana nga mwana ki nga bagamba Eric afudde bannaye nawo nga muganda wange ninga bane muli serious edda nga kifu Eric akoze ekyo afudde kibi nnyo mawulire tegaali malungi okutwaliza wamu twongera okusaasira mwami mugwanya King Michael ne mama wa Eric twongera okubanga tumusaasira netusaasira namwe emikwano gye mu mbeera eyo yagwawo bambi si birungi kale Dan Male tugenda kukomaano olwaleero nkwebaza obudde bo Dan Male ndoza mumuwulidde wekijja mu kahistory ka music omulabanga ebintu azaabigoberera buli kyayogerako mumulaba akimanyi kyayogera so tujja kweyongeza ku nsonga eddala nnyingi nnyo so wetu tufaananye leero waliwo akatalekeka bagatumira ku mukyalawo omukyala munne naku nsina mukyala wange nalina kale nga ngambye kukyali awo naye ngeera
osanga munnaye tuliddamu luli boolo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.